if you want to advise me, why don't you first advise yourself and get money? Akati wanabanaku beba ine engezigezi munaku kabisa obulamu bwamulema tayina mulimo newe bamuzika atankadawo beba wafa amagezi junior bwotakole bwoti kino kigenda kutuuka notunulira embwa eyo takaduka this idiot no kitulia n'amaaso negakuluma kakati n'olwekyo mwabawi b'amagezi those so-called advisors munoonye sente mataka atazina tabigula mu kintu kyonna kyokola bamuna akasente kubanga ensi eno ejooga bannange ensi eno ejooga bannange woba toyina sente bannange ensi eyinza okujooga n'otuuka mu woofiisi tebakulabawo ne bagasemberayo kubanga toziina teri akulabawo atalina sente ne bw'oyogera ebyamagezi teri abitwala ayina sente ne bw'ayogera ebyekisiru bakuba bukubi mu ngalo gwolebeko omuntu ng'ayina sente aba tannamalayo nga bakubye edda mu ngalo nga nekyayogera tebakitegedde bande tunoonye sente kyova olaze sente bwezimbula mpulira ddala nga obulamu buweddewo mpulira ddala nga siina kyendi kubanga manyi bagenda kunjooga bagenda kunninnyako bagenda kummanyiira naye ow'essente tajoogebwa bannange ow'essente tajoogebwa era akati ojja kuddeeyo mubeereeyo makindye ne mudda mu maloogi ne mwesiiga empanama nojja muneeno oyimirira mbu ow'amagezi maraba nnyo okwo ku TikTok idiots total idiots tekimanyi na appointment letter weetunula they lack a proper jobs like tafunangako na opportunity to have a proper job. What I mean by proper job nti bakusasula mu bank every month abayina zi bank account kwe bakutera omusala you know it. But an idiot tafunangako you guys, this country is a joke. Ali makindi ali abigere jawerera abakola ku parliamentary avenue amagezi. An idiot seated in makindi awuta morokoni now is giving advice to people who work near Serena Street eyo mugimanyi Nakasero Road kirano ku parliamentary avenue Gatakeno Street ya De Winton. An idiot is giving people who work in that place advice. Noga kati werita badogochi. That's why I look at these idiots. They come to my home but to advise me. you find an idiot wasting your time. Bajje wange ne bampunyiriza enkwawa zaabwe. Abam hepatitis byala bikabaluma. They are now giving me advice. A man like me, I have land titles in my names. I'm from work. Gorabantu yanyi. I'm driving the latest Subaru in town. Latest Subaru in town. Being paid by the government of Uganda per month. Then an idiot comes alina mu biyobo. Alimbi silipa bino biyobo ebyaba China. But now Johnny, yeah, I'm here to give you advice. Do like this. Then in my heart I'm like, but does this idiot really even know what he's doing? Omusiro ono ne kyakola akimanyi. So do what you are supposed to do. We are here on this world for a short time. Tugenda kufa. By 2060, nobody will be around. Tujabe ready mu graveyard. Let me tell you, we are going to die. That's the funny part of life. Whether you have mansions, whether you are who, we are going to die.
kati ekyo bw'omala okitegeera live your life bane muve ku bantu